Tujjukire bulungi nti ku mulundi ogwayita nga tutandise omusomo gwaffe ku kulimira mu Bikutiya mu kifo ekifunda twatandika na kuyiga ngeri y'okubiteekateekamu nga kw'ogasse n'okuteekamu ettaka. Olwaleero katulabe ekiddako era obutakulwisaayo katuyige engeri y'okuteeka ebirime oba ebimera mu bikutiya byaffe oba ebiveera ebiteeketeeka obulungi ng'omukugu waffe Professor Hannington Kiyonjo bw'annyonnyola. Bwe tumaliriza eno ebbali mu mbiriizi nga tumaze okupakiramu bulungi ettaka eryo ne tukoonamu ebituli. Bwe tukoonamu ebituli ne tugenda tuddira ensigo ze twagala okusimbamu zino ez'obutungulu nga kaakati bwe mbadde nteekamu obwakatungulu kimu n'obukomolako bulungi n'ogenda ng'obusonsekamu mu butuli obwo bw'oba otadde kakutiya. Ekirungi ky'ennima bw'eti teba nnyo na mirimu mingi kati okusimba nga kuwedde ekisigadde kubeera kulabirira okutonotono okutuusa lwe tutuuka ku makula ate nga mu mbeera eno osobola okufuna ekyokulya waka ate n'okutundako n'ofuna ensimbi. Ennimiro y'ekika kino nnungi nti osobola okugikolera awafunda. Oyinza okuddira kaakati kompawundi ng'eno bwe mugiraba nti ndi wafunda naye akatungulu k'ennimye wano kaliisa ekyalo ekiramba. Abantu tebakyadaaga nti kugenda mu butale kunoonya butungulu nga buli wano babusanga wano. Kakati bw'oba ng'ofunye akakutiya n'oba ng'obutadde mu kompawundi mu kifo ky'okuteekako ebimuli by'otaalye naye ate oyinza okuteekako obutungulu bw'osobola okulyako ate n'okutundako n'ofuna ssente eziyinza okukola. Omukugu waffe Professor Kiyonjo agamba nti yessira aliteeka nnyo ku kulima katungulu kimu kubanga alina emigaso egiwerako omuli okumuwa ekyokulya, ensimbi ate ng'oggyeko ebyo kawa obukuumi ewaka anti we kabeera emisota tegiyinza kusembererawo. Obutungulu buno essira nditadde nnyo ku butungulu buno olw'ensonga eziwerako nga emu ku zo kuliko okufunako ekyokulya, okufunako ensimbi. Kyakubiri nti nze ndi mulunzi wa byennyanja gye tuba tubutadde obutungulu buno okuwunya kwabwo tebukkiriza misota kusembera waka oba kusembera ku bidiba kuba ebyennyanja biganyizibwa nnyo emisota. Kati bw'oba otaddeko akatungulu kano omusota tegujja kusemberawo n'awaka wennyini emisota tegijja kujjawo kuyiganya. Ono ayongerako n'asomesa kulimira mu Bikutiya oba ebiveera bw'annyonnyolera nti ebimera eby'enjawulo biba bisobola bulungi okulimirwamu ate ebirime n'afunamu ebitagambika. Kaakati ekirungi kya kasawo kano bw'oba okatadde awaka nga mu kompawundi nti eno mu mbiriizi oteekamu obutungulu. Waggulu ku mutwe gwa kasawo osobola okuteekako ebibala, oyinza okuteekako emboga, okyayinza okuteekako ennyaanya, buli kibala kigendako. Kyonna ky'olaba nti awaka kyetaagisa. N'omanya nti nno ojja kufuna bufunyi buttu. Naye akatungulu, ennyaanya osobola okugifuna awo. Ne bw'eba ntula naye esimbibwako. Buli kibala kyonna ekigwa mu ttuluba lya vegetable nakati byonna bigendako waggulu. Olwaleero tufundikiridde awo naye omulundi ogujja tujja kugenda mu maaso n'okuyiga ku nnima eno era ku olwo lwe tujja okugufundikira. Sandra Nabaggala ne Samuel Kawooya, BBS Terefayina, obulimi n'obulunzi.